Center Robert Bob Wine, His Excellency olunaku ndowooza abantu balaba muganda wange abali entuŋŋamo kisuuse kiyitiridde abakulembeze baffe abalungi baabo tuli nabo entuŋŋamo. Ndowooza embeera ogiraba, tuli ntuŋŋamo bataata, tuli ntuŋŋamo ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Eno President ali ku buko. President ali ku buko entuŋŋamo. His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine gwe tuli naye entuŋŋamo. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 7 omwaka 2024 banga litambudde tugenda kubanga tujaguza emyaka gyaffe 4 okuva ekibiina kya National Platform wekyaggulwawo. Ate era tetugenda kukoma ku ekyo, tugenda kukola ebisinga ebyo bye tukoze emyaka 4. Tubadde tuteekateeka okuteeka omukolo guno mu bitundu eby'ekkolero naye munange gavumenti ya Museveni etidde anti omukolo gubaddeyo Lwakubiri ate ng'olunaku Olwokusatu gubaddeyo ku Mande ate ng'olunaku Olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 23 Bannayuganda bagenda kwekalakaasa. Era baganda baffe mikwano gyaffe ntuŋŋamo ewuuma. Nkankulage embeera bweri mu bitundu bino eby'entuŋŋamo nga Bannayuganda baaniriza omukulembeze waabwe mu ssanyu epitirivu. Ndowooza obalaba.
batembera bweri ariko akasera kame n'abagambe wedda mbalaga ekimu kugenda mu maaso n'abagambe ntunga mu mulala
Yeah.